abakkiriza mu nzikiriza esuusuuta Yesu Kristo beetegekera okujaguza amazuukira ga Yesu Kristo olunaku lw'enkya ku Sande nga lwe lukomekkereza ekisiibo ky'ennaku 40. Ssaabasajja Kabaka Sseggwanga Frederick Ronald Kimera Mwenda Mutebi owookubiri asiimye n'abawa obubaka obubayozaayoza okumalako ekisiibo n'okubaagaliza amazuukira ag'essanyu. Mu bubaka bw'omuterego obusomeddwa minisita w'amawulire okukunga abantu era omwogezi w'Obwakabaka Israel Kazibwe Kitooke, Maaso Moja awabudde abali mu bitongole bya gavumenti okutuusa obuweereza ku bantu nga bwe kiteekeddwa kubanga buva mu misolo abantu gye basasula. Tubasaba lutujjukize obuweereza n'obuvunaanyizibwa obutuweebwa mu maka, ebitongole bya gavumenti, eby'obukuumi n'okwerinda nga tukola ebyo ebiyamba abantu betuweereza. Tumanyi nti ensimbi ezikozesebwa mu gavumenti ziva mu misolo gye tuwa, naye obuweereza obutuusibwa ku bantu baffe naddala mu malwaliro tebumatiza. Ssekiri ekimamidde Obuganda ayogedde ne ku nsonga y'amalwaliro naddala ag'omu byalo agali mu mbeera eteeyagaza ng'ebikozesebwa bya bbula kw'otadde n'amasannyalaze agavaavaako ekiteeka obulamu bw'abantu mu matigga. Mu bitundu ebisinga obungi naddala mu byalo, emmotoka ezitambuza abalwadde abayintono, zimu zaafa ate awalala teziriiyo. Waliwo n'amalwaliro ge tulaba ku TV, ebyuma ebikola ku balwadde byagulibwa naye nga bimaze emyaka n'emyaka nga tebiyungibwanga bisobole okukozesebwa. Kuno kwe tugatta amasannyalaze agavaako entakera ekiyinza okuviirako abantu baffe okufa. Ssebuufu bwange obutasaalimbiramu mbwa mu ngeri y'emu awabudde wabeewo empuliziganya wakati w'abateeka mu nkola etteeka ly'okutereeza ebibuga n'abantu ba bulijjo okwewala okuleka abamu mu kunyigirizibwa. Tuwagira ebibuga ebitegekeddwa obulungi era bannansi bye beeyagaliramu, naye empuliziganya wakati wa bannansi n'abakola ku mateeka esaana okuba ennambulukufu ate ekolebwenga mu budde. Okumalawo embeera eno, entegeka y'ebibuga esaana emanyisibwe abantu nga bukyali n'obutalinda bantu kumala kuzimba ate ebizimbe byabwe ne bimenyebwa olw'obutagoberera mateeka. N'olwekyo obuweereza abantu baffe bwe balimu busaana bukozesebwe bulungi ate nga mu bwenkanya kisobozesa abantu baffe okweyagalira mu nsi yaabwe. Ssebugulu bwa Kinyomo Obukazi Omuwanda afundikidde obubaka ng'ayagaliza abantu bonna okuyita mu nnaku z'amazuukira ag'essanyu n'emirembe. Nze Andrew Sebbira, Emmengo wano mu Kampala.